Kati yo twagistudde bukukuubira kwega waliwo kuno okutematemako amatabi kukukuubira bwe kuba miti n'emirandira twagikoze eki bannange omusiraamu bw'aba aneetaaga okunoonya abanatoola shahada agenda mu muzikiti. N'olwekyo omuntu bw'atuukira okusitula ekibiina ekiramba bukukuubira ekyasooka okutandikibwawo wano beewaana n'emyaka mingi naye kati kirimu NRM agomaanyi g'NRM kakati gwali mu bukulembeze ku kyalo kyo bameka bosizza. Njagala kubasaba bwe tuva wano mutuule mu magombolola gwammwe mumanye obuzibu buli ludda wa. Bwe kiba kweyatulira mweyatulire mu nzikigwe. Bw'obanga President Museveni yasobola okusindika ttiimu neyogera n'ekkoni ate olutalo ne luggwa. Ekibiina kyonna ekinaawangula obukulembeze kirina okuba ne candidate amalako. But at the end of the day tulina okuwangula akalulu kuba tetukolera bali tyaffe tukole nnyo abantu bagaggawale ate batugobe mu buyinza. Tulina okubeera mu buyinza leero n'omwaka ogujja naguli mu Wakiso district tetulina nnyo nga bwe mukisuubira basebwe ne banyabo opposition eryawo. Opposition gye tulina mu Wakiso district yeffe ab'ekibiina kya NRM. Entalo ze mulimu ze mulwana zisusse ez'okusuula abantu ne mwekwata mu opposition. Aba movement tutondowola mangu tukyawa ekitako mu byonna tusuubula bannabyabufuzi. Omuntu aba ayimiridde ng'anywedde ne basuubula omuntu najja n'avuganya omuntu ayimiridde ye Wakiso. Lwaki tutemako abantu amaki? Omuntu abanga ayimiridde nemugati oyo tumugjeeyo tulera muntu muki? Badde nga High Commissioner wa Uganda mu nsi yaffe ye South Africa. South Africa ekibiina ekiri mu buyinza ye ANC, the African National Congress, bakuza myaka 10+. Very proud. Naye ffe twagala kuyingira wansi w'emmeeza kuba tumaze emyaka meka? 3. Tukyali twakakola ki? Twakatoolera musoga bw'agamba. So njagala kino ekintu kikitwale nga kiri very serious kuba ffe tetunulidde myaka 3-5 tuli kulondoola myaka 10 n'emisobyo okubanga ekibiina kya NRM kiri mu buki mu buyinza. Era mwabagala okulaba Museveni ni mwabagala wewe mwagwana mugende mubyogerereyo temwayogera kimala mu nsiko. Kati esawa ya leero kulwanisa bwavu ate obwavu tubulwanisa era nga tubeera ba mugaso nga tuli mu gavumenti.